أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndoza eddoboozi lyange panvu bulungi otuuka ku buli omu insha Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bakungu baziba naffe mwenna, mukadde waffe, sezaala waffe, bakyala baffe, senga waffe omwagalwa, abatuuze mu disitulikiti eno eya Mukono mu Kyampisi n'abatuuze okuva mu bitundu byonna ebyenjawulo abaze okwerekerako Fatina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Bukenya Jamada, ndi mutabani wa marehemu Ahmad Matovu Ekiwumu, ndi mutabani wa mukyala Mai Naku ow'Effumbe Gumanyi obulungi, ndi mukulu wa Saalongo, nga Saalongo gwendi mukulu we ye bba wa Fatina bwe tuli nayo wano. Soko yimirire Saalongo. Ebigambo bigenda kuba bifundafunda kuwaffe kyatususseeko dda. Lwaki kyatususseeko? Fatina Nalongo ebbanga lyamala nga mufumbo abadde mukyala waffe ebbanga lyonna. Tubadde tuwangaala naye emyaka mingi era tuzaalidde abaana bangi abateetaaga na DNA. Abaana ba Nalongo ne Saalongo tetubeetaaga bakolako DNA. N'olw'ensonga eyo bwe twafuna amawulire nti Nalongo eyagenda ebweru okuimprovinga ku inkamu ya Saalongo n'abaana ate yattibwa butibwa, kyatukuba enkangabwa y'amaanyi. Ku lw'enju ya mukadde waffe Ahmad Matovu Ekiwumu nga tukulembeddwa mukadde waffe omusika Haji Lubega Ali ne tiimu yonna, Haji waali awo ne bakulu baffe bonna weebali. Oyo yasikira Ahmad Matovu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukulu waffe mulayini eyo ye Sulaiman naye waali. Ffenna weetuli ku lwa Nalongo, ne nga bwe mbagambye twafuna ekikangabwa ky'amaanyi nga Nalongo agenze. Abaana mubalaba. Ffe kyetugenda okweyama ssebo sezaala waffe Mwami Muwada, tiimu eya Haji Ahmad Matovu tugenda kulaba nga abaana bano bakwatibwa mu nkwato ennungi nga Fatina bw'akyagala. Ekyo tukyeyama mu maaso gaffe. Era abaana bano tubajja embisulo nga basoma
netubagamba mujje mulabe mututerese Nalongo. Awo sigenda sukkawo kanebaze mukirize mukutandikira ddala nebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo byogeddwa byonna, bano boogera bino, bano byogera biri, bano boogera bino. Ffe nga famire ya Ahmad Amatovu tuli bakkiriza nti Allah eyatuwa Fatina era Allah y'omu ye yamukoze eki, ye yamututte. Bwe mmala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala mukkirize nebaze famire ya Sezaala waffe Haji Muwada Ssalongo. Tweyanzizza nnyo, tweyanze, mutukoze bulungi. Senga otukoze bulungi. Abakoddomi abakulembeddwa mu Kokato mutukoze bulungi nnyo nnyo ng'abako. Tuli basiimu, tuli bamativu. Mukkirize mu ngeri y'enjawulo. Nalongo ono tuwangadde naye abadde awangalira amaka ga Ssalongo gali Bugerere, bayitayo Namavundu, Kitimbwa. Eyo tiimu evuddeyo nnene nnyo, emmotoka zonna ziri wano, tetugenda mmenya muntu ssekinnoomu. Ffe tuwangalira Kampala Ssalongo ali Kitimbwa Bugerere. Ssalongo tagenda kuyimuka oluusi kwogera olw'embeera gye mumulaba. Kitimbwa, Namavundu n'ebyalo ebiriraanyewo ne disitulikiti yonna ey'Ekayunga muko tuli bamativu. Tuli basiimu, mutukoze bulungi bwereere. Ssalongo ono abadde alina ate famire endala gyakuliyetinze Nakaseke eyo tulinayo faamu saidi eyo. Abe Namasujju, Naseeta, awo tukimanyi bulungi we muli wano. Mutukoze bulungi, tetugenda kumenya muntu ssekinnoomu. Ekyumu eyo tiimu esinga ezerwa Mukyala Maayi no mukosefu tetuli naye wano, neera nga batabani be tukoze ekisoboka okulaba nti atereera era ajja kuba bulungi. Ne tiimu nnene insha Allah evudde Ekyumu, mutukoze bulungi. Tiimu ey'Namasumbi mwe sina kya bagamba era mbalaba mwenna mujjudde. Seka Kitoogo gwe siraba tiimu yonna okujjula azeeyo, ndowooza yabulako tiimu yonna okujjula. Tiimu ya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kyemmanyira mwabadde ku nsonga y'emu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebyokwebaza oluusi nno biba bingi ate ab'omugaso beweerabirayo. Naye nja kugamba bugambi nti tuli bamativu. Abaana bano nga bwe mbalaba ffe tujja kwetaaga seeka obawe buwidduwa inshallah. Tubawe dduwa nabo bennyini bagume, naye ffe ekisinza otugumya nti tubadde tuli beeraliikirivu era nga tulwana ne basenga na bakinga. Tumanyi nti engeri kampuni gye tulimba mukyala waffe ayinza obutalabika, naye kati nga famire bwe tubanga mukyala waffe twamufunye ne tumuteeka mu nnyumba ye ey'emirembe, alhamdulillah tujja mumusangayo insha Allah. Ebigambo biba bingi, obudde tulina bufunda, n'olw'ensonga tetujja kusinzaako awo. Bwe tuba tetukukoonyeeko nga famire ya Ahmada naye nga wandikoonebwako tusonyiwe, ate gwe twandikooneddeko ddala. N'ebigambo ebyo ebitonotono tubeebazizza, mwebale kutuwuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.